jumuiya yetu. Yeah, let's humble ourselves, the land officers. So I think let me start with this high table. We'll do it quickly. They have done a great job. As I speak today, this is no longer a threat now. We have a steady progress on this project, and we are giving you hope that in 2 months or so, we shall resume transactions on the said blocks. We know we have stifled your investments. We have stifled all your plans. Imagine for 2 years. We thank you for being patient with us. But what we are going to give you, everybody will be rushing to invest in Mukono because it will be a secure town to operate in terms of land transactions. We advertised in the newspapers. We were requesting registered proprietors to appear for public hearings and then update of our register. So those that don't appear in the newspapers, whose title we did not see, we are still handling that same issue internally. It means those files we didn't advertise in the newspapers on those blogs. Mukono agambye nti twagalawo ministry yayimiriza emirimu ku block ez'omutown muri 190 1953 ne 193 ne 107 nga agamba nti ekyaletera okuyimiriza engeri gye twafuna ebyuma bino ebya kompyuta ne basobola olaba nga mulimu ebyapa ebibiri bye bayita double titles ne wabeerawo n'ebyoverlapping. Ekyapa ekyoverlapping nga kyekyapa ekisusse buloko yakyo nekigenda mu buloko endala ngebe nakuyita sebuguzi ate ng'oli waggulu, so nga kibusse boundary yakyo kye bayita overlapping. So twasangamu ebyapa nga bibusse ebimu nga biddabo. So n'agamba nti obukyanga bayimiriza tubadde tetutudde, bulijjo tubadde tukola emisana n'ekiro wesa nga ba top management etukwatirako ne bakama baffe nga tukola ne tiimu eno gye babalaza yonna. Era kati kino ekizibu ng'agamba nti kino ekizibu kyava mu myaka gy'aba colonial masters abazungu, myaka gya 1940. Waliwo block ezasooka edda 1993 ne 2007. Kati ekibuga bwe byatandika okujja ne baleetawo town councils. Mukono yatandika nga township mu myaka gy'edda nga tanafuka town council, ne bateekawo block ya town gye bayita 5-3 ng'era erina weeyitira. Kati town eyo lwateekawo block eyo bagenda ogiteekawo nga waliwo block ziri ezaali zisooka, so neetuula waggulu wazo. Kati town bwe yagendanga egejja n'ebyapa ebyakolanga mu town bwe ne bigendanga bigejja ne bitandika okuyingira mu byapa binne byabo. Ekizibu kino kyava dda naye olw'okuba twalinga ku system eri yali mannyo nga tekirabika. Kati ekizibu kino nekikola ki nekigaziwa, kati kyekitutuusizza no leero okuba nga tutandika okulaba nga tutereeza okukijjamu. Nayongera n'agamba nti ekizibu kino okukizuula wadde kyava mu myaka gya 1940 kyazuulibwa kyagenda okulabira ddala nga weekiri mu 2017 nga tuli mu phase 2 eya land information system nga bagiteekawo. Ebyapa ebyo ne bidda ku ngulu ne birabika. Kati we byalabika bakama baffe ku headquarter top management ne basalawo ne bayimiriza okola emirimu egiri omwo tusooke tutereeze. Ne bateekawo akakiiko akakulibwa under secretary Mr. Juko Richard ne tiimu gye babalaze. So tubadde tusolvinga ekizibu ekyo nga tukola analysis. N'agamba bwe twogerera wano tewakyaliwo kitiisa, tewakyaliwo threat yonna, kuba ebyapa ebirimu ebyaddabo byonna ebyoverlappinga byonna byamala otegekebwa. Era omukulu n'agamba ne mawulire bamaze olanga twalanga ng'ennaku z'omwezi ku Mande luli
which date was that, ne balaga ebyapa ebyaddabo nga balina okujja okuwulirizibwa kuba babanga ebyapa bitulaganamu babawa rights of hearing ne babayita ne bababuulira namwe ne mukitegeera ne musalawo kirina okugibwawo n'ekirina okubeerawo nembamu ne lisiti endala ey'okubiri yeetaaga obutereeza ebyembagambye nti byoverlappinga nga byasuuka buloko ebyanditudde ebiba byetaaga kutereezebwa butereezebwa so nga asaba public mujje bwe bayita for public hearing mawulire mulimu n'ennaku z'omwezi zemugenda owulirizibwa mulimu n'omukulu n'abakulu abagenda obakolako so tubasaba mujje ababa okutereeza bukyanga advert efuluma twabagamba batandika okujja era tubeebaza nti mubadde mujja bulungi era tuli kutereeza so n'amaliriza nga abeebaza operation yammwe yebaza ne tiimu ekoze nange nandeebaza naye I'm very, very honored to be here on here. She's the representing the Commissioner of Land Registration, Aisha Kabira, and we have also sent a mapping. And with Doreen here beside me, I can see the entire ministry is here. The public, thank you for coming, because it's at Mukono, but it has national importance. It's not a simple thing to have titles, castles, and that's what was done. Today, all the developed countries have been surveyed and titled. Today, in Uganda, the areas which have been surveyed and titled, the entire Uganda has been surveyed and titled where possible. That's why you see Uganda is the most developed part of Uganda. Representative of the Bukarasa Emzos here and Wakiso is here. We wanted a complete representation. Minisita Sam Mayanja bwe tutadde mu Mukono system eno yatandikibwawo n'ekirowoozo ky'obukulu bw'eggwanga mu 2010 okulongoosa system y'endabirira y'ebyapa. System eno land information system digital computerized bwetandise bwezze wano e Mukono nga tulongoosa Mukono tuzuula ng'ebyapa nga 500+ bya mpewo nga tulina okulongoosa okubisanga bituufu tutuuse nga kyatandika wansi ku bulooka emu nesibwa kunda nga kirabika tikidde emabega myaka nga 4 Mukono township yali etandika kati abantu ne bakola naddala okuva mu 2017 abantu ne bakola ebyapa nga wansi bulooka teziriyo ne bakola ziriizi kati liizi ezo nga tezirina ttaka eri wansi liizi eri mu mpewo teriko bulooka ne beewolerako ssente billions lwali olabye yayimiridde n'agamba nti ebibyo ebyapa yeewolerako biliyoni 4 naye kati ebyapa ebyo biba nga tebiriiwo nga bya mpewo birina okusazibwamu sisitemu erongoose kyonna ekiba ku sisitemu kibeere nga kituufu kati bino sisitemu yabigaanyi kati kyetuvudde twalangidde mu mawulire nti ebyapa bino mujje nekiba nga kyetaagisa nzije nyongere era okukinnyonnyola n'okussa mu contest okulabirira kwabo abatuddeko senga ebyapa for example bisazibwamu wajja kuba woloosa ennyingi mu banki kubanga bano basuubuzi bawewolerako kakati eventually tekijja kukomaawo kujja kubawo n'okunoonyerezebwa abo abakola the criminal acts abafoginga ekintu ekyo ekintu kirongoosebwe bulungi ye purpose y'okubeera wano nti kati emuzo twagala eno Mukono ebeere center of excellence, a center of excellence
bwe kibanga nga bwe kiri kati ewakiso era nga tugenda kikola ne bukalasa kakati waliwo ekirala bano kye bambuuzizza nti ate ettaka lya kabaka ate n'ettaka lyaki eddala nabanyonyodde nti mateeka tewali ttaka lya kabaka amateeka ago genyonyodde nti tewali ttaka nembanyonyola engeri etteeka ery'ebyaffe byagamba abantu traditional ruler ab'ennono baddizibwe ettaka eryabagibwako constitution ya 67 kwekugamba nti munyonyole mulabe ettaka ki eryali eryabwe mu constitution ye 62 ebagibweko mu 67 awo tulyoke tutegeere nembaga nti nsinga bwendaba nga munnamateeka nze ettaka eryo teririiwo ate nga n'etteeka eryo likyalina okuyisibwa article 274(1) of the constitution libeerame to conform ago mateeka genyonyodde ago mateeka si I've not invented anything I've only explained abantu bategeera amateeka naye ekyo si kyekyabadde kyazaayiba ekikulu kunyonyola nti sisitemu yaffe ekola identifyinze ebinankani ebyapa ebifu naye okubisazaamu tetujja kumala gaddamu ofisi tusazeeyo abo abalina bajje oli bwanyonyola netulabira dati ekyono kituufu ngaddeyo n'ekyapa kikito tukisazaamu bwe tulaba nga kifu ng'ekyo tukisazaamu ekizibu ekyo kyekiri kyenyonyodde naye waliwo tebaagala kukiwulira kaakati constitutionally administration zonna ezikola mu Uganda kati ba constitution ye executive authority president local administration districts kati mu districts president asaamu balwe abantu be abamukiikira nga bakulemberwa RDC wansi we ne wabaawo security committee erimu ba DSO ba DPC n'abo abalala ne LC5 is also a member of that district endala political wing ya LC5 kati bano abakabaka abaami bakabaka tebali recognized under the law kyebavudde baleeta emivuyo kubanga balondebwa batya balina qualification ez'eby'ettaka bali answerable kwani nga bwe ngambe ettaka lino eryebyaffe eryagamba nti bwebaba nga waliwo traditional ruler afunye ettaka eryo nga limuddizibwa nga lyabugibwako lijja kubeera the same interest and same estate as Uganda Land Commission kati kitegeeza ti kyali public land throughout kati bwe tuyinza kukoleeta private company ate ebeere ng'erabirira ettaka erya public kakati abo abaami abo kyenkyogera bulijjo nti ssebo zindi Muganda Ssaabataka muwe ekitiibwa nga nvanga bwe ŋŋambye wansi okuva mu nnyumba Lujja Lunyiriri Siga Tuba Kasolya eyo kalikyo sisitemu yaffe bwetambula ng'ekulemberwa Ssaabataka nga bwe kiri mu Constitution bino ebirala babivungiridde kiva kireese ebivuyo era awo nkubira omulanga Ssaabataka wange nga bw'alambikibwa mu Constitution atereeze ekintu ekyo eno era yagamba nti no okay Ssaabasajja yeetatunula mu kamwa eyo sisitemu ndala naye Ssaabataka awabulwa awulire kino addemu asome Constitution eyo kubanga lyetteeka eritufuga ffenna agirabe ddala abaami bano bataddewo abaleese emivuyo mu ttaka beetaagisa balina okuweebwa okusibaawo kiikyo kyenjogedde kirongoosebwe mu mateeka. Thank you so much, Honorable. Bye-bye. Hey!
kati nga tanaba bagamba kamubuliremu katono pass nga tanaba bagamba ono kurikodinga bintu yawe bino bitano mu anti bitano ebyapa bye twateka mu mawulire mu New Vision ne Bukedde nga tugamba double titles bitano mu 5 byonna ebyo bitano mu 5 sijja kusazibwamu twayita abantu bajje gye tuli nga tutaddemu details zaabwe tubeere ne hearing wano ku emzo tugiyita public hearing tuwuliriza abantu abalina ebyapa ebyo bw'ogenda mu kooti ewuliriza side zombi so mu kiseera kino tuyita abantu bajje abalina ebyapa ebyo ebitano mu 5 byasibya kusazibwamu tujja kuwuliriza osange nga 2.5 bye bijja okusigala nga byakusazibwamu eno process tugikola nga yakudetermininga omutuufu yaliwa so abantu bajja kuwulirizibwa bajja kuweebwa akaseera ennaku twaziteekamu buli omu olunaku lwalina okugirako Mukono wano tulina ba registrar bana buli omu ajja kuba buli lunaku awuliriza abantu nga list gye twamuweeyo abantu abagenda okujja gyali bwe banaamala okuwuliriza ensonga z'abantu bajja kukola amendment order enakolwa commissioner so ajja kugamba ebyapa bino ku bye tuzudde mu kuwuliriza abantu bino bye bigenda okusazibwamu bino bye bigenda okusigala amendment order eryoke ejje wano nga commissioner amaze ogisayininga tugende mu maaso ebyapa ebyokusazibwamu bajja kubimanya n'abasigala mu byapa ebyabo bajja kutegeera. Ati Madam Doreen olowooza okujja wano kwa minisita kiina kye kigenda okuyambako ku bantu okutegeera ku sisitimu eno ey'ebyapa ebifuna ebitali bifu. Okujja kwa minisita abadde ategeeza abantu okubategeeza nti tulina process egenda mu maaso gye tutandiseeko ate gye tuludde nga tukolako ku byapa by'e Mukono. Process kyabadde abategeeza nti ayagala abantu bonna bamanye ekigenda mu maaso Mukono nti Mukono eri mu kaseera ka kutereeza ebyapa by'abantu twali twabiyimiriza nga Mukono abantu b'e Mukono ebyapa byanga tebakyabikozesa tebakyabyewolerako sente tebakyasobola kubitula so abadde akuba mulanga ng'alaga nti mu land information center land information system gye tukozesa yazuula ekituufu ne tumanya ebyapa ebyali bitudde ku mateka ebyali tebirina kubeera okubanga behind ko twali tukozesa manual system nga tetusobola kutulaga kituufu eno system gye twatandika ya land information system yezudde bino ensobi eziri mu byapa bino bye tugezaako okutereeza. Briefly, that statement comes specifically to this one, our function today. But before, how does a title come over a title? How come? One time I read an article in Monitor. It was by Onyango. I think somebody called Onyango. One of them was Onyango. He said, in those days, the days go are the 60s. To identify, to know that that man there is a Muganda man with a home. You would see him holding a chikapu, putting
putting on a kanzu and a jacket, most times riding a bicycle. But he will have a chikapu. He will be holding his chikapu everywhere. And when he goes, he's shown where to sleep. He will check his chikapu to ensure that the chap is there, put it as a pillow and sleep. That's how people valued the titles. Now to be told that your title is no longer valuable and is being cancelled, that's the worst disaster that would happen. And that's why in 2010, President Museveni posed the question to the land officers of that time. What happens if our records are burnt? Because the title you have is called a duplicate or owner's copy, some people say. The original title is with the ministry. It's called a white page. That's the original. What happens if that is burnt? You could say the microfilms, those things, but those are just for historical purposes. The real title, if our records are burnt, President Museveni asked, what is left with us? There being no answers from the experts, he set up a system which eventually convinced the World Bank to provide funds which put the now famous Land Information System, which, as the past year said, started around 2017, so that the system would detect any false title. If I come to register a title, the system would automatically reject the registration if that land is already titled. And that has been happening from that time, when we now had to migrate from that manual to the current digitalized system. It has made Uganda proud of its titles, that we can know the value of the land, and you can know that the title you have is valid and is guaranteed under Section 59, I think, of the Rich Social Act, good against the whole world, and as a document of evidence in any court of law, which if one produces, you are the unquestionable owner of that land. The problem we faced before the system came into place was that we had titles which had other titles. Not because there was no law, because under the old system, basically, as we are aware, the first titling was Milo. And we had a law. But that was manual, so you wouldn't tell. When you used to use the land office, you would be told, file not in place, come back to Kampala to search, and it's not in place. That is Wednesday, I think Wednesday or Tuesday, we inaugurated now our app, which is a revenue. Maybe you would have asked me, why did the king do the registration of the title? And then money is raised through all those transactions which happen with the title. Excellency, which we have now, is land title. It is on that title that a mortgage is raised and secure and credit now given. Now, the most important thing is to make sure that credit is coming now. Aladisa, I'm very happy to see you. I will even shake your hand and break it, because I was looking forward and I said, wow, how land issues. Thank you, RDC. Thank you. Apologies accepted. I think at a later time I'll give her 1993 and then take her the government area for the
section 2B ndowozigamo traditional ruler wabadizibwa ebintu ebyo byamugibwako 67 constitution ebintu ebyo bwe biba ttaka lijja kusigaza the same interest and same estate as was in Uganda Land Commission. Majorisi butokisoma kitegeeza interest ne estate eya Uganda Land Commission eriki yali public land. It was public land got from 1960 from 62 constitution. Next the Uganda Land Commission, very clear, very straightforward. Kakati bodiro otya Buganda Land Board, not any private estate, private Buganda Land Board Limited, one shareholder, private company. No government forget public land. Etaka lya masaza linetute, eryama gombale linetute. Nga mwe musirisa olwokuba temwagala kutunda Ssaabasajja mukamwa. Ssaabasajja talowooza ng'omuntu omulala. Njagala wulire nkyogedde publicly, nkiwandiise publicly. Tebalina ttaka n'etteeka eryo lyonna lyagamba same interest and same estate. Nga bwe yali mu Uganda Land Commission, nga bwe yali mu Uganda Land Commission yeeyo. Ate bekwasa endagaano memorandum of understanding gye bakola nani ne president on 1st August 2013. Endagaano eyo is very clear. President yagamba nti this law will be governed by the laws of Uganda. Supreme law of the laws of Uganda is the constitution. Constitution article disalabi wentu se wasava awebyapa ebisazibwamu muna munanzikiza n'ennyongera mu Luganda waddira wonna. Okay, nasoose wali sijja kubiddamu bingi kubanga paasi yabyogedde ne linnya lyerabiddeko nsendigaya n'obikyusa bulungi. Mbadde kaakati ngenda ku sipiidi okunyonyola lwaki ebyapa ebimu bisazibwamu. Ebyapa bisazibwamu. Ekyapa obanga olina ekyapa mu ngalo, ekyapa ky'olina kirina garanti ya gavumenti nti ekyapa ekyo kyekituufu. Era section 59 ya Registration of Titles Act egamba nti ekyapa ekyo kiri good against the whole world. Era nga kikkirizibwa mu kooti yonna okulaga nti gwakikutte gwe nannyini ttaka eryo kyekirepresenting, that you and that parcel of land, you are one and the same person. Naye wagenda ne wawo situations ezo eziri envisaged mu section 48 ti wabaawo ate ebyapa ebirala ebizze ne bibeera ku byapa ekyo. Kakati eyo section ega nti ebyapa ebyo ebirala biba bifu. Kino ekyapa ekyasooka kasita kiba nga tekiri tainted with fraud, ekyapa ekyo kikuba biri ebirala byonna. Nga mwe abasoma Bayibuli bwe mulaba omusota gwani gwa Musa oba muggo gwalya emisota emirala gyonna, gwegamba ekyapa ekyo ekisooka kirya ebyapa ebirala byonna. Nokyo ebyapa ebirala byonna bwe biba nga birabise tubisazaamu. Kakati ekirala ye fraud ekyapa okugamba nti the document telling a lie about itself. Bw'obanga wakola fraud, ekyapa ekyo nakyo kisazibwamu. Ekyapa ekyokusooka kisazibwamu bwola District Land Board bw'etuula erina obuyinza okugaba ettaka oba mu liizi oba freehold. Naye akakawayiro 59 1A aka Land Act kagamba nti ettaka bwe liba nga liriko abantu ab'ebibanja
oba liriko authority nga oba lya bibira oba lya wetland oba lya national parks oba archaeological whatever ettaka eryo teriri available okuliwa omuntu omulala toyinza digabira balala kasita area committee ejja mu lipoota yayo gyeleeta nga system bweri negamba nti ekyapa wano ono asabyewo okumuwawo liizo wa freehold kyokka ffe bwe tutuuseewo tusanzeewo ab'ebibanja abalala babayita customary tenant abo then omuddamu buzi oli eyasabye nti ettaka teriri available naye kekabatanda mwene mugaba ettaka eryo oba oliawo erya komiti yabalimbye negamba nti ettaka liri free tekuli muntu oba authority namwe ne mutagendayo mwene mukolera ku kyapa ku lipoota eyokka ekyapa ne kifuluma section 591A as amended egamba nti transaction ye yebanfu kati eyo it's void transaction ye yebanfu nowankubadde muyisiza ne bankubadde muwadde ekyapa eyo transaction ebanfu nolwekyo mu section 91 eyaland act ekyapa ekyo kisazibwamu ono yabisazaamu commission of land registration yalina obuyinza obwo era nze bwe nyimirira nendagira nti ekyapa kisazibwemu kisazizaamu nga mpandiika nga mugamba nti dadda reason says zino engage the process okusazaamu ebyapa ebyo kakati sa idle talk kubanga ow'ekibanja nanyini kyo obw'okubeerawo kwe buli guaranteed under the constitution article 23 sub article 8 eri very clear nti yes olina ekyapa n'ekyapa ekya lease oba ekya freehold oba ekya mailo kuliko ab'ebibanja abalina guarantee of occupancy ow'ekyapa ekyekipapula talina security of occupancy under the constitution ate nga ekintu kyonna ekikontradictinga any article of the constitution kiba kifu okuzinira mu article 2 eya constitution nolwekyo okugoba omuntu ku kibanja oba omenye constitution okufuna any court order nejja negamba nti evict court order eyo eba contrary to article 237 ewa security of occupancy kubanga article 2 egamba nti ekintu kyonna ekiri at variance with any of the articles of those constitution ekintu kyonna ekikontana nakyo kiba kifu nolwekyo court order yonna ng'evayo nti is evicting ow'ekibanja kooti eyo order yenfu era lwakuba nti no oluusi kooti zaffe tezisomye nnyo kubanga for example singa zaali zisomye nnyo nobye good nkulaba wana I recognize you my learned friend kakati kooti egenda n'ekintu kyetuyita precedent mu 1952 between 52 and 53 olw'emisango egiri prominent egyasalibwa kooti kubanga eyo clause eya busulu n'envuju yemu ne clause eno eri mu land act nti emyaka esatu bwe giyitawo consistently ng'oli tasasudde busuulu kooti eyinza okuwa order emugoba eviction naye gira emisango naye tewalina bagisaitinga oba nze nzeka nze njiraba
these cases yagamba nti nedda bw'aba tasasudde eyo etteeka lyali terigamba lyali nti mukasuke lyaligamba nti eryo ode ezo sente z'abanje za busuulu zifuuka civil debt. Kubanga etteeka teryajja kutateekanya population wabula kunyweza population. N'olwekyo oli bw'aba tasasudde tokola order ya eviction niyo okola order nti genda omusasule busuulu we oba asaba mu myaka 5 3 sasula not to evict. You can see 1950 nga tetunaba kwefuga nga kooti zisalawo ave omugobye Mukono ku kiwanja ekyalina Mukono adde Mityana gyenva n'Emityana naffe tujjudde adde kyagwa Buddu n'ab'Ebuddu gye bali. So you cannot convict. Naye kakati ne constitutional provision wekiri kati president kyeyava alagira ba RDCs bano mu directive eya 22 February 28 February 2022 nti kooti yonna isiza order ey'okugoba omuntu ku kibanja. Order oyo esooke eyite ewa RDC ejagendera mu process ofunye order yo mu kooti genda yaliwo nga constitution tenatandika lijja kubaayo but subject to modifications, adaptations and judge to make girete wa RDC. That is the present directive eyo nkulu mu mateeka. Nina already 2 cases. Court is a Supreme Court and Court of Appeal. A presidential directive has the force of law. Order your president, you have usurped his authority. Atenga at Sabbath ko 2 egamanti okusa constitution munkola alaba ninayo RDC atula mu committee ne DPC ne DSO LC5 LC3 LC1 kakati system ewe banga ntori agobwa kutaka agobwa atya eno waliyo LC1 ejo emanyide ddala nti ono eteka bwogamba ti lyakuba mu 93. You know what? It's illegal. Ate what is more? Mu 1993 public land yonna mu Uganda yonna yali administered under the Uganda Land Commission. In 1995 constitution it was decentralized to the district. That means all public land, including Uganda, Uganda district land board. That's why Mulamusoli Kazuwesala use a very scholaristic article in the newspapers. Nobody has contradicted what I wrote. Nobody. Not even Judge Kazuwa has come up. Kubanga namulega bulungi tebe byosazeewo bibadde byakubanga tomanyi mateeka nobody only judge wa Court of Appeal. And if things are all contradicted, you ask any other legal brain, he will tell you that. In addition, at 1993 your act kama Katikiro kani bami abubawa mubajjawa mu constitution yeno yenina wano tewali Katikiro yaliwa mu constitution ya 62 ye yali obwakabaka nga bulina ne constitution yayo annexed. Kakati bwogamba nti olina obwakabaka olw'okuba waliwo akagambo kali akagamba nti you can call it a kingdom by whatever name called. You can call him it anything.
naye bw'obuyita ate nti obwakabaka n'ogamba Katikkiro n'ogamba ani oba obuzaabuzisa eggwanga. Bannange mulekerawo mutunule constitution. President yava agamba ti that land Buganda Land Board is illegal. Oli omusajja najjayo n'agamba taba certificate registering. That is not, we are meaning the entire corpus represented by Buganda Land Board. Buganda Land Board is illegal. Era nabo bakimanyi. Kyobola nti no bwenali ewaise wali. Bagise Buganda Land Board, which is one shareholder, tebakiwandika nabo kiwandika nti Buganda Land Board Limited bakijjako. Babuzeebuze bwe nagenda ewaise wali nasanga ng'ate balabye local governments, administrative units, and districts. It's there. The third one, a regional government. Regional government was intended to cater for Buganda. Ababali bagamba nti tusigalewo ne bagigaana regional tier. Nolwekyo teriiwo endala gavumenti yeyani capital city authority eri administered by central government differently. Tewali baami ba Kabaka. You don't create another state within a state. Era neewuunya abantu abamu president abawo obukulu nembalaba nga bagenda ewa Katikkiro gwe bayita Katikkiro tubiransi ninga nti bano bakula batya Baganda mmwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu ne mukola ekitali kituufu. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera provoking all the time olw'emirembe gy'alwanirira n'akireka. Naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda abamukikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo nakulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye. Katikkiro olesa abaami olesa abamasaza olesa abamagomulo olesa ab'ebyalo. Lwaki otabula eggwanga? Oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear of favor. Nabagamba ab'Ebugere nti ettaka eryo lya Bemugati ya Kabaka ebya Bulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba ayagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo netondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I've finished. Tusiba tumalirewo wano toyinza kugamba Kabaka nti talina ttaka agenda gwewalijjawa ovuole Kabaka waffe nga tutudde wano mu Buganda temusobola kutula wano nga Kabaka bamuvuola bwe Kabaka agenda agula ettaka nnyoko gwe waliddawa nga mutuule musigala mutudde ng'omusajja avuola Buganda amuvodde okuva we yazze Kabaka yayina kaki agenda woono tasobola nawe kukkiriza eyo mbeera yakuvuola Kabaka waffe tasobola yamuvuola yamusaawa namba saawa namba avuola Kabaka abalina ebibuuzo
Okay, tubuuza ku block 530. Twala akazindalo. Nze kantukire ku kya block 530. Sebo, honorable minister, mpuliriza nnyo ng'oyogera ku block 530. Ne mugamba nti block 530 yava mu block 190 ne 190. Nasooka ku poliisi negamba tufaliti tulabe ne kooti byonna nemugamba I don't just clear ekintu kyetegeeza be bagoba bannaabwe ku mataka insabite kati evudde mu bantu kakati kano kwe president buba bujjaffe mu ministry kulaba nti there's no double titling system eno so eyo nanga ndaze kubanga njapa kimu eno broker bagikyusa nebadda ku broker naddala nga bagambye 2017 waliwo omugezigezi ekigambo ekyo bagezigezi nali sikimanyi okutuusa bwe nali ekibaale ku emusu rdc omukyalo oyo mwebita erinnya nagamba nti waliwo abagezigezi kati omugezigezi ndoze ekizuula nti waliwo bloka eri ku bloka kakati bwengene nenkolako ebyapa wano nyinza okutandika okufuna sente ezo ngazikolaki ngazitwala mu banka afunye agabye liizi ku liizi ndoza afunyeyo n'abamu abamwegaseeko wano mu emusu and what have they done bakoze ekyapa kati empewo y'ettaka kubanga eri buloku weeri ataddeko nerye wano ataddeko kati agabye liizi agigabye 99 years agenze wali mu banka dfcu or other bank agambe okay wali olabawo wali eyo block gyolaba kwenina liizi nga bamuwa 2 billion 3 billion. A lot of money has been lost because of this double titling and because of the manual information system manual land recording ebaddewo kubanga file oli agibuuza naye kato tekikyakolebwa kakati what has happened now because of the system ezudde all this double titling kakati ebyapa dolindi they are about 2,000 500 and which are going to be cancelled 550 ebyapa ebyonna obwo bugagga buyitirivu era nsuubira nti criminal system eneesobola okunoonya abo who benefited from that crime babakwate bavunaanibwe. It is a painful process kubanga omuntu bank ezo sente zeewola tezibazaayo. That's money for depositors. Banking system bwetyo bwekola. You deposit, then somebody comes for credit. Kati bw'ogamba nti biliyoni 8 zaweebwamu mu loans on expectation to what babatosasula we shall liquidate the securities. Kyokka kati securities it is air. You can see the pain and the loss. Probably some weak banks could close. The system was in place. Government was through such was putting about 50 million in the treasury. Now, because most of this without increasing any salary. And when I came here, I was so harsh on Doreen. And the action you put in place have not. I want to tell you that this system we have is here from South Africa, from Zambia, to come and start the system. Okay,
mulimu stability ku kibanja ekomyewo tewali n'omu kati ayinza gamba nti ngobeddwa sirina wakulaga kuyambibwa obunafu buli pulezidenti bwe yayogeddemu tugenda bukwata tukulongoose tekitegeeza nti ettaka land reform terina kubeerawo obuzibu bwa mayiro mubumanyi obuzibu bwa mayiro buli nti the law recognizes two ownerships on the same piece of land obwe buzibu obukulu obwa mayiro nti etteeka. Please, I'm going to invite you. Please sit. If I thought one day 190, 192, and 107. Now, Tengerina tenure systems is enjawulo. Zandibadde double titling, ne tenure system emu, ne tenure systems ezaaki ezenjawulo. Atenge ekintu kino kikuze kigenda na kuzaala abazzukulu because tekitandise na bano betulina. Kyatandika sometime back. Ekyatuyamba bano bavayo ne solution ne ba stopping activities. Ne mu stopping activities waliwo abantu already abali bamaze okufuna titles. Abo nakati tulwana. Nti waliwo ne case ey'omukadde eri ku social media ng'alina title already abaddewo but another person eyafuna title eno ey'okubiri nga bano tebana detectinga problem. Atambula ng'akozesa institutions zaffe wadde tugezaako but integrity in other people tenaba kusinkinga. Secondary, corruption kizibu kiyimiridde. Tulina kitunulira nti however much tulina directives fabazi implementinga ne betu implementinga nabo tetufaananya cause. Ffe tutunulire directive ya mukama waffe, tutunulire etteeka, ne waliwo abatunulire survival. Ekyo tulina kitunuulira. Era mu bintu bye nakugamba nti Honorable Minister, I think controllinga bino byonna ebyekibataka ebiri ku TV and everywhere. Institutions ezikola mu ttaka zifuna olusirika zonna omulundi gumu. Bw'ontwala mu lusirika ekyankwanzi ng'ogenda kumpa directives on how to handle land issues, make sure I go with my DPC, I go with my DISO, I go with my registrar oba mayor. Fena tuzifuna omulundi ki? Fena tubeere nga tukola ekintu kyekimu. Rather than nze okulowooza nti ono wa kibanja ng'ate ye IO aregistering omusango ku poliisi amulabanga trespasser. Era n'amutuuma criminal trespasser. Naye nga trespassinga watudde emyaka 8 walina n'abazzukulu nga wazaalidde ebyo n'ebyawana e Buganda olumanyi. Nze muyita wa kibanja, IO ku poliisi amuyita criminal trespasser. Kubanga IO ye gw'amanyi omutuufu is the one with the title. However young the title is, yakulaga ow'ekibanja is trespassing. Kati kikubeeza buli kanaku ng'olina kubeera ng'oli ku simu ya DPC, come and we conference, side come and we conference. Otuuka ekiseera n'obatama. Naye era ffe tuliwo okubatama because twagala kusavinga omuntu oyo alina okuyambibwa. Abantu aba IOs abo ne baba nga bonna at least balina diploma in administrative law. Okusinga okulowooza nti ba IOs nga bwe bavudde mu regions ezitakkiriziganya na omanyi system ya wano mu Buganda eri separate and independent. Olese IO avudde gye baga nti ettaka lyaffe liri communal n'abeera IO wano e Mukono ng'ettaka lya muntu, ekibanja kya muntu, ekibanja kisikirwa, ate ewaabwe ekibanja tekisikirwa, kijja kibeerako obubeezi buli akoze eki. Nze nga ndowooza nti we need to take these people for further courses. Administrative law will be a requirement for an IO at the police station naddala wano mu Buganda. Ekyo kye nakusaba. Ekyokubiri we tukola tulina ettaka lya Kabaka, tulina ettaka lya Buganda Land Board, ng'era abalikolako signatures be bano
era aba emuzo era nga bava mu district mu land board ne mu Buganda Land Board nga abatongole they are not part of the central government. Tebali sensitized on anything as far as land is concerned. Eyasinze okuwa amakula, eyasinze okubanga alanya, eyasinze okubanga yakola obulungi bwansi yaweebwa okuba omutongole wa Bafesa Abasajja Kabaka. Of recent bakamala okulayizibwa Oweekitiibwa Honorable Minister. Naye criteria gye bayitamu okulondebwa nze RDC sigimanyi. But I'm seeing them and I'm respecting them. Era nkola nabo. On several occasions, bw'onojja mu Mukono analysis ne research gwenkola endaga nti Nakifuma is now topping the insecurity mu land. Tenure system Nakifuma, Buganda Land Board, Kabaka's land, public land and private mine. Kakati ekivandulo ffe nga bwe tukiyita Honorable, abo ba land grabbers oba ba estate developers bo batambula buli kanaku nga banoonyereza ebibanja ebiriko obutannaba kukkiriziganya. Mwagabana tata wamwe bwe yafa mwafuna omusika, mwafuna letters, mwakigabye mutya, tugenda kuyamba ziri eka mmeka, ate bo balina nyingi okusinga wano. Ne bakugamba balina eka 30 kati katukituuleko ne bakola endagaano tutunze miliyoni 240 naye ng'ono agikoze bamuwadde miliyoni 2 kugira ng'agula omugaati n'amata. Ne bakisaawa kyonna mu lunaku lumu ekibira ne bakiyiwa naye nga balina consent okuva ew'omutongole. Abo tuba appreciating a Honorable Minister. You are the minister with your technical people. Omanyi bwe tuyinza okuyingiza abatongole n'ab'emiruka gya Bafesa Abasajja Kabaka mu system eno ne tubasomesa linetteeka, then we see how to manage the Buganda Land Board system, the batongole, the baamiruka on how to manage their land. Case eriwo in point eriko nakati ku social media wali bishopu abogoledde ababbi b'ettaka. RDC tayambye bishopu, minister tayambye bishopu, tutuuse buli wamu tebayambye ettaka lyabo lya church. And it is true. The Church of Uganda erina ettaka Nakanyonyi. Buganda Land Board n'abatongole bajja ne batuuzaako abantu over 480 ku kyalo bakiyita Bengazi. Batuuzaako abantu bano with purchase agreements eziyise mu batongole. Tutuuzizaayo enkiiko ezisoba mu 3 ne ssenkulu wa Buganda Land Board najja mu lukiiko olwo. He said tawangako batongole right kutunda ku ttaka lya Church of Uganda. Nga tumaze n'okuba ettaka tukizudde nti abantu 480 kwe batudde ttaka lya Church of Uganda. Naye nga ba sellers they are batongole. Naye nga ate Buganda Land Board emaze okujja ssente eza registration ku bantu bano, so they owned them kubanga babajjako ssente ne receipt ne babawa. I suggested as an RDC we do a swap kubanga Buganda Land Board erina ettaka otadde ba occupants ku ttaka lya Church of Uganda. Nze tteeka terinzikiriza kugobako omuntu atuddeko over 480. Church eyagala ngende nkuba olukiiko ngamba abantu bano nti mutudde wakyamu muveewo. Mu butuufu Honorable Minister batudde wakyamu, but the law is saying a different thing. Sirina kola eviction. Kati ngamba ssenkulu wa Buganda Land Board, do a swap. Let's count the acreage you are seated on and give this same land to the Church of Uganda somewhere else awali vacant. Ssenkulu agamba abatongole be baba basuwingibwa. But these batongole are ignorant about the law. However much ignorance has no security in law. But again, do they have Honorable Minister? Twongero creating problems to central government because in the long run, Feby are choosing. The same thing is happening here in Ichsowera. I don't want to say most because Sinakola research for RDC's Ababi, it is you, Honorable Minister Chikola. Some of us lack integrity. Abalala,
it is embeera mwe tukulidde ky'abantu baagala obugagga. Honorable Minister, we batunuulira the money paid to them ne cases ze bakola balabanga maybe oba balina ekibabulako, but for me I'm satisfied. Kati bakozesebwa offices zaabwe to aid the estate developers. Naye ate bano estate developers we beegatta n'abantu baffe betukola nabo emirimu atali DPC but the department ya CID ne land desk, olabanga ekigenda maaso kikutabula. You stand alone or 2 or 3 members on the DSC, zena divisions bili ya Nagalama ne ya Mukono. But at times even the RPCs, even the KMP commanders, all those juniors of theirs, they were threatening. Ate buli omuche yandi agadde is to get a rank above what he has. Ne kati DPC mupya, kati mukama we RPC amukubida amugambe go away, back off from that land. Oba si RPC nga KMP akubye, oba director CID at the region, automatically you stand alone as RDC. Oba tolina security mu nsonga eyo. Therefore, tubeerewo ne measures ne mechanism ezireta ffe okubeera protected abayimiridde ku magulu gaffe, kubanga tuvumwa tujeregebwa bakuswaza mu baana ne mu baana abeera abazzukulu n'abako because oyimiridde farm naye ng'ate tewaliwo measure. Basiiba batulopa mu offices zammwe ba estate developers, abantu batula mu offices zaabwe ne bakuba amasimu, oli n'agamba oyo ndisaba ave Mukono, oli n'agamba oyo DPC akyusibwe because of his or her own interests. Kati naffe olw'olumu tunafuwa because security on the job is not well identified. Ebyo byenkugambyeko, ebirala nja bikuteekera ku simu. Naye meeyo nankuba eriiso jangu otuuse obubaka bwo. Minisita Mayanja tusanyusa okulaba maka gino ngenda kukozesa dakiika 3 nga webansabye ebigambo nti wayingira ku ttaka eryo bubi, njagala ove wano n'olabira RDC weeyo nti amini bamugube ku ttaka egenda kutereera ebeerenga Wakiso, ebeerenga ebitundu ebirala, tutabenga tusanyuka busanyusi. Nafuna ku ttaka, tulina ettaka lyaffe Kabaka lyatuwa nkoyoyo famire ze nkoyoyo wokuna, naye bampaddeko yiika 10 nenfuna n'ekyapa ebyapa 3 era mbirina ate bitereevu terina buzibu. N'ekyapa kyendina wensula eseeta era waali wa maama mukyala ekirya Nabukobagala, so kati sirina bweraliikirivu. Wamugambye ng'omuyita ayogere ku kyobukulembeze. Ndi wa NUP, chairman wange wa NUP Mwami Kabanda ewa Central Division, mbadde nsaba abantu abali wano ng'owulira Minisita Mayanja okulonda okwa 2006 kugenda kutuuka. Njagala nyongere emyaka 5 nga nkulembera wano, nkule ne president wange oba ne president anaabeera mu gavumenti. President awangudde nyinza obutamusembera naye nsembere ku baminisita nga Mayanja. Mwebuuzeeko nkoze ntya nga meeya wa Mukono, buuze ku RDC ndowooza n'obugambo obwo namala bwe nasomera ku Bishop East nambuuze thorough due diligence before issuance of titles on already titled land. This will reduce double title. But let me make the point I always make without fear of favor on ttaka lya Kabaka, ttaka lya Buganda Land Board Limited. Njagala okikola very clear, nakyogera nga munnamateeka. Buganda Land Board Limited terina ttaka mu mateeka. Etteeka erya 1993 lyagamba nti ba traditional rulers abafuzi b'ezo baddizibwe ettaka eryabaggyibwako Constitution ya 1967. N'olwekyo olina okugenda ku Constitution ya 1967 olabe what properties were taken away from traditional ruler by the 1967 Constitution. Then genda mu 62 Constitution olabe biki ebyali ebyabwe, then olabe biki ebyabaggyibwako Constitution ya 67. Bw'otuuka ku by'ettaka, ttaka ki eryaliwo mu 62 Constitution? 62 Constitution
kuliko chapter number ku ownership by'ettaka. Chapter egamba nti mu Uganda mwonna ettaka erya public linaafugibwanga 3 organizations. Esooka Uganda Land Commission, wonna mutaka mu Uganda. Eyokubiri District Land Board. Era District Land Board zali defined bulungi nnyo mu constitution. Yali Acholi District, Teso District, Karamoja District, Kigezi District, Bukedi District, ndoza n'endala ezo. Negamba ettaka eddala erya public lijja kufugibwanga federal boards. Federal yali defined properly. Buganda Kingdom, Toro Kingdom, Bunyoro Kingdom, Ankole Kingdom, and the territory of Busoga. Ezo bazitanga federal boards oba kingdom boards. Ngeya Buganda bagita Buganda Land Board. Ngetwalani public land. Public land eyo yatwala yali egiweereddwa nga tugenda okwefuga etteeka lye bayitanga Public Land Ordinance. Mumulumirirwa okusinga abadde n'ekyapa nga ffe ab'ekyapa munaba mu bikansolinze tugenda kusigala mu bbanga titunangeri gye tugenda kuyambibwa. Mpulidde omuwendo gw'ebyapa ebisazibwamu nga n'ebyange ebimu byafulumira mu mawulire kati simanyi oba byebimu ku byo ebigenda okusazibwamu. Ebyapa biwerera ddala nze kumpi byonna bye nnina. Nze njagala Muzanganda alina ensonga eyamuleese ya block 530 era aliise Kiwatti abuuze ebibuuzo bye. Bane musooke mundekemu ensonga eyo gye mugamba nange nkwatako. Naye nze puloti ezange bazeewolerako obuwumbi 4 sisobola kukola ki kuva wano ng'ekyo tekikoze eki tekinnyonnyose njagala ntonga ekyo nkikoze eki kitegedde bulungi. Eri ensonga endala waliwo abalina ojjogerako nze sikkirizibwa kukola ki essaawa eno ndiwo nga musuubuzi eyateeka mu kintu ssente. Honorable Minister oba alina byayogedde nga mwe mugamba ebitatuuse naye nze sobola bikola ki kubyogerako mu kapasite eyo sina buyinza. Ekyo kyekibuuzo njagala nve wano nga nnyinnyonnyose. Tugenda kubeera tutya nga tusigadde okuba mugenda amazeeko emyaka 3 mumuwuliriza. Naye nze ebyapa ebyange bye beewolerako ndi mu myaka 2 naye ate byebimu ku bye bagenda okukola ki okusazaamu. Njagala okunnyonnyokamu ekyo. Si wano ne bankolera ekyapa kati nze simanyi gyengwa oba byonna bagenda kusazaamu musigalire awo oba bagenda kukola batya kati kyenjagala okumanya liizi yange ate ne mayiro yange ebyo ebyange. Block 530 tulinako ploti zaffe 3 ploti ezo twaziliizinga kati emyaka 35 mabega. Kakati okutya kwange kuli bwe kuti kyajja kitya block 30 ne liizi era abaaliwo mu budde obwo bagatta batya ekintu ekyo ne bagamba nti zino waliwo enkola yaliwo nti block 30 mwagayige mukugattamu kati kyajja kitya ate ne mugamba mbuyo temwajawula abaaliwo mu budde obwo kuba kati kijja kitutawaanya mu budde obwo. Block 530 bw'aba yalina ekibuuzo bwe baba of speech yogera kyonna kyonna kyoyagala era ndowooza I was talking as a lawyer through the law and explain. Those who want to hear will hear the law. Those who want to know what the truth is, we can go with the lies which we have been with since 1900. Bino ebizibu bino ebituleetedde wano eby'ettaka ebitutuusizza wano ebizibu bajjajjaffe bye baatandika mu 1900 nga naffe tetuyo emyaka 10 plus now tubonaabona olw'obulimba obwatukolebwa. Naye mbasaba bannange mwenna mubenga muwuliriza amazima
tugobera amateeka ge gafuga eggwanga lino kati sikuwogana sikola ki era kyekitulese wano tetuze kusazaamu busaza byapa bwe tutyo tuze nga tunnyonnyola exactly what to do era kyekitulese wano kakati let me first give a general reply. Leaseholds enzizo ezirangiddwa okusazibwamu zeewererwako biliyoni 4. Do they reflect land on the ground oba ziri mu mpewo? Kakati the whole purpose of advertising nti buli muntu ajje nga bwoze kakati lizi ojje n'ebyapa byebi bya leasehold onyonyolwe. It is a judicious process okuwuliriza naawe leasehold zino zennina oba abalala zebeewulirako baze zenneewulirako waliwo ettaka ku ground kwe ziri. I always explain this. Egundi eno ebyapa bye tulina bagiyita tollings system. Tollings system yava Australia nga yatandikibwa omwami gwe bayita Kano Toll. Yaga nti kabaka alina abagobeti nedda kabaka munna nono akulira nono waffe ffenna oba ndi wa nupu oba ndi wa NRM kabaka wa nono cultural leader corporation. So that is different. The Sabatake is different. Allow you here means okulaba nti bulijjo nkigamba nti mu kisenga constitution wekisa Sabataka waffe ffenna tutandikira mu nyumba ne tugenda ku lujja ne tugenda mu lunyiriri ne tugenda mu siga ne tugenda mu mutuba omutaka wa kasolya w'okukasolya n'atugatta mu Sabataka. Ekyo kyekiriwo kati tulina kukola ki eyo oyo taba n'abagobirizi eyo ennono gye tulina mu constitution bwetambula bannange. Kabaka ye afugira mu baami bwe bati Katikkiro, omulamuzi, omuwanika, olukiiko, abaami. Naye kati ekiriwo mu constitutions kali kyo. Those I've answered you, my dear sister. Kali kyo. Era kali kyo waffe ffenna. Ate ne babawola billions of money ate mu kiseera kyekimu ekyo kye tulina okunoonya kiki obuzibu bwavaawa ne bakozesa land office yaffe okupenetratinga system n'okuula sente z'omwoyo w'omusolo ennyingi bwe zityo naye nga obwetaavu bwe tulina kuyamba abantu baffe bano abayimirizaawo Mukono abagagga ba Mukono abafudde Mukono kyeri okulaba nga kitereera. Aba land office mbeebaza initiatives nyingi ezikoleddwa okulaba nga tufuna solution etereza block 530 190 and 193. N'olwekyo tusuubira nti tugenda kutuuka ku kinyusi ebitatambudde bulungi nga nze mobilizer wa His Excellency the President. I seek okutusonyiwa nze omanyi ndi mobilizer wa mukama wange kati percentage ya wano mu kabox Honorable Minister nze envunaanyizibwako 10 ku 10 and Mukono is a cultural city. So siyinza kuleka aside Buganda Kingdom nga ngenda mobilization mbegayirira ku lwange ebigambo bya Minister ye bibye nga munnamateeka amateeka ge bwe gakola ki bwe gagamba naye bwe mbayita mu mobilization please don't judge me like how he has said. Era bulijjo omuntu omuwanguzi bamulabirawa engeri gy'okontainingamu embeera yo ng'onyiize engeri gy'owulirizaamu ebintu ebitali birungi mu matuugo n'engeri gy'ofunamu okwanukula okusobola okutuuka ku kyoyagala kyekiraga obuwanguzi bw'omukyala n'omwami owa wano akulaakulana. Let's be kwega tuwulirize buli kintu kyonna tukiwulirize but it is your heart to save
and to take what is good for you and leave kyotayagadde we bakyogeredde naye okwekalakaasa simuze guleeta nkulaakulana. Honorable Minister, with due respect, mbadde nkusaba olukiiko ndudalewo tweyanza nnyo tweyanzeege era tujja kusaba engagements nyingi nnyo ojenga mu Mukono oyongere okutwengaginga, but as a policy analyst Honorable Minister nagamba ngenda kola bibuuzo in the next 2 weeks. We need all these people on board, so kindly accept my request. We need the Uganda people on board as to do a policy reform. Noration kusaba onzikirize in my capacity as head of security to close the meeting. DJ with anthems in the reverse order. Thank you.